kumpi buli omu ku nsi nga tufudde ku ddiini oba eggwanga akiraba nti waliwo engeri y'olutalo olugenda mu maaso mu nsi etwetoolodde wakati w'amanya ag'obulungi n'ag'obubi, akafubo wakati w'ekitangaala n'ekizikiza, amazima n'obulimba, okwenyigirizibwa n'eddembe, ebituufu n'ebikyamu nga ne gye biwunzikira obulamu obukomekeza mu kufa. Naye mboozi ki eri emabega ga bino byonna? Enzikiriza nnyingi nga mwotwalidde n'eya bayibuli ziyigiriza nti ng'osusseeko ku nsi eno gye tulaba waliwo ensi endala eyaddala ey'omwoyo gye tutalaba. Mu nsi eyo tulaba gye tutalaba n'amaaso gaffe, tulaba olutalo kafungulanteke nga lukwajja wakati w'omuzira w'obutuukirivu ow'oku ntikko n'omuzigu w'obubi ow'enkomeredde. Ekibuuzo ekisinga obunene be baani bano abali ku musingi gwa bino byonna? Era bitya? Era wa? Era ddi akatyabaga naggwano kano gye katandikira? Kino kye kyewuunyisa ekikulungudde ebyasa, era nga y'emboozi ey'amazima eyeewuunyisa eyali eyogeddwa. Akatyabaga kano kakati katwalira buli muntu yenna ali ku nsi kuno, ye kyamazima buli kababeera abaana abato. Kati katutandike olutalo n'amatalo, ensibuko y'obubi. Katusooke tulabe okugwa kwa Lusifa. Ebyafa by'olyo lw'omuntu mbize nga bibeeramu entalo, buli kinoomu ku ffe yali abaddeko mu kugugulana. Naye okutegeera ensibuko y'obubi tuba tulina okutambula ne tuddayo emabega ennyo ku lutalo olwasookera ddala okubeerawo mu bwesedde bw'obwengula bwonna, kubanga ekyamazima olutalo luno terwali ku ttaka lya nsi yaffe eno kwe tuli. Ekyamazima lwaliwo nga ensi yaffe eno tennabaawo, waabawo olutalo mu ggulu. Naye n'ekigambo nti waliwo olutalo mu ggulu kiba ekirabika nga ekibozibozi. Mazima kumpi gye tuli tetuyinza na kukifumitirizaako nti wali wayinza okubaawo okugulano wakati mu bitonde bya Katonda ebituukiridde ate mu ggulu. Kiki ekiyinza okuba nga kyaleetawo olutalo ng'olwo mu ggulu? Oba tetusiima busiimi? Ekitabo ekikulungudde ebyasa nga weekiri kitutottolera ebimala ku lw'okugattagatta ne tulaba ekyabaawo. Newankubadde byakikangabwa, naye era mboozi ey'okwagala okusukkulumu ezeetambula okuyita mirembe nga ekwatira ddala ku ggwe era nange, so nga era buli omu ku nsi ali kuno. Emboozi etandika nti emabega ennyo mu kitebe ekikulu eky'obwengula bw'ebbanga mu kifo ekiyitibwa eggulu, ekyali kijjudde ebitonde ebiyitibwa bamalayika ebyali bisanyukira okukola okwagala kwa Katonda. Wansi wa gavumenti ya Katonda ey'okwagala n'obwenkanya, ab'omu ggulu bonna baabeeranga mu ssanyu n'omu Omulangira w'oku ntikko era yali omuduumizi w'abamalayika bonna ye yali omwana wa Katonda ow'okwagala. Abasinga gwe tumanyi nga Yesu oluvannyuma bwe yajja ku nsi kuno yali kimu mu ndowooza n'ekigendererwa nga Katonda Kitaffe. Eggulu wansi w'obukulembeze bwa Kitaffe, Omwana n'Omwoyo lyakakasa okuba ekifo eky'ekyewuunyo, emirembe n'essanyu. Ku lw'okukola ebiragiro bya Katonda, Namulondo we y'eggulu yali yeetooloddwa bakerubi ne baserafi obutabalika mu lulimi olwangu be tuyita bamalayika. Ebitonde bino eby'amaanyi ate era ebigezi byasanganga essanyu lyabyo ery'oku ntikko mu kukola okwagala kw'omuyinza wa buli kintu.
naye katonda yatondayo malayika omu eyali asukkulumye ku bonna okukola nga omukulembeze w'ekibinja kya malayika bonna. Bayibuli etugamba nti erinnya lye ye yali Lucifer, tegeeza eyalina ekitangaala. Malayika ono ye yali asinga obusukkulumu ku bitonde byonna katonda byali atonze, nga ekifo kye kyali kiranidde ddala entebe ya katonda era butereevu wansi wa Kristo mu buyinza obw'omuggulu. Omulimu gwa Lucifer kwe kwali okuwuliziganya ekitangaala n'okumanya kw'okwagala kwa katonda eri bamalayika abalala bonna. Mu ndabika Lucifer kye kyali ekitonde kya katonda kye yatonda ekyali kisinga okulabika bulungi. Mu njogera yakati tuyinza okugamba nti yali ayakaluna, yali alabika bulungi nnyo, era katonda yali amuwadde obusobozi bungi mu kukulembera n'okuteekateeka. Mu bamalayika yeegombebwanga n'okuweebwa ekitiibwa n'okwagalibwa ng'ow'omukwano, so nga ate katonda yalengera ennaku Lucifer gy'ali anaatera okuleetawo mu bwakabaka bw'ekitangaala. Nga Bayibuli bwe tulaga mu kitabo kya Ezekieri essula ya 18:12 paka ku 15 nga wagamba wati, ng'ojjudde amagezi, ng'otuukiridde obulungi, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikako, wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako, era nze nakusimba n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambulanga eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Wali otuukiridde mu makubo go gonna okuva ku nnaku lwe watondebwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Ng'ebyo bye tuzijje mu ekitabo kya Ezekieri essula ya 28 onyero 12 paka ku 15. Laba kino, Lucifer ono bwe yagenda atandika okwekkaanya obulungi bwe n'amaanyi ge, omutima gwe gwagenda gutandika mpola okukyuka. Yaleka amaaso ge ne gava ku ky'okutunuulira Katonda n'atandika okwerabawo nga ye. Lwaki era ngeri ki ensigo zino ez'obuyeekera gye zaamerukamu mu mutima gwe? Kino tuyinza obutakitegeera mu bujjuvu, naye nnabbi Isaaya atulengezaako ekyali mu ndowooza ya Lucifer. Mu kitabo kya Isaaya essula ya 14 onyero 12 paka 14 wagamba bwe wati, ng'ogudde okuva mu ggulu we munyeenye ey'enkya, omwana w'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga amawanga, n'oyogera mu mutima gwo nti, ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emunyeenye za Katonda, ndirinnya okusinga ebire we bikoma, ndifaanana ng'oyo ali waggulu. Ebyo nga bye tusoma mu Isaaya essula ya 14:12 paka ku 14. Weetegereze, Lucifer ono yagenda atandika okwegomba n'okweyagaliza entebe ya Katonda, so si empisa ya Katonda. Bwe yagendanga nga afumitiriza ku busobozi bwe n'obulungi bwe, obutafali bwa kokolo obw'okweyagaliza n'amalala bwawamba endowooza ye. Obujja buno n'obukyayi bwamuwaliriza, era gye byaggweera nga kwe kumenya etteeka lya Katonda n'okuyekera gavumenti ya Katonda. Twetaaga tusimbeko akati wano, kino tukinyonyoke bulungi. Okuva ku ntandikwa Katonda yateekawo amateeka agafuga ebintu byonna bye yatonda okufuga ebintu ebirimu mu nsi eno mwe tubeera. Singa sikubwa amateeka gano ag'obutonde, ensi eno n'ebirimu byonna byandibadde biri mu kibugu kabisa. Mu ngeri y'emu, amateeka 10 ag'empisa ya Katonda ge gabadde gakuuma obutebenkevu mu bwengula bwonna Katonda bwe yatonda. Labano abamu bakkiriza nti amateeka ga Katonda 10 tegaaliwo mpozi paka Katonda lwe yagakwasa Musa ku lusozi Sinaayi. Naye ebyawandiikibwa bituyigiriza nti emiramwa egiri mu mateeka ga Katonda gizze gibeerawo okuviira ddala mu butakoma, kubanga gwe musingi gwennyini ogwa gavumenti y'eggulu ey'okwagala. Waliwo Dawudi kye yatulambajjera mu Zabbuli ey'e11 onyero 7:8 nga wagamba nti, ebiragiro bye byonna binywerera, biteekebwawo emirembe n'emirembe, bikolebwa mu mazima ne mu butuukirivu. Amateeka 10 kwe kufunza kw'empisa ya Katonda ey'okwagala. Amateeka agasooka 4 gannyonnyola Katonda y'ani, amaanyi ge, amatwale ge, obwakabaka bwe n'obuyinza bwe, so ng'ate 6 gannyonnyola Katonda nga bw'ali, Katonda mwesimbu, mutukuvu, mwesigwa. Ebintu bino byonna bizze nga bibeera by'amazima era byakubeera nga by'amazima. Kati wano omulundi ogwasookera ddala okuva eggulu lwe lyabaawo, Lucifer yatandika okumenya emiramwa gy'amateeka gano agatuukiridde. Lucifer yakimanya nti bw'abanga yali wakugabana kw'amaanyi n'ekitiibwa kya Katonda, yali
ajja kwetaaga okufuna obuwagizi awo okutandika eddimu lye. Yatandika okugenda nga wabye bamalayika abalala nga abasigamu ensigo ez'okubuusabuusa n'obutali bumativu eri obukulembeze bwa Katonda. Mu kiseera kye kimu nga ye yeekuttira akadingidi yasimbawo ekisimbawo nti Katonda yali akozesa bubi amaanyi ge g'obwa Katonda, era n'amateeka ge gaali gakugira eddembe n'essanyu n'amaddala ery'ebitonde bye. Okuyita mu bulimba bwe n'okupalapalanya n'obukulupya, Lucifer yasobola okumatiza omuwendo gw'abamalayika bangi okumwegattako. Ndowooza oyinza okuba nga okyewuunya nti bamalayika b'amagezi bayinza okuba nga balugwamu batya okugondera omufere ono. Naye ekisinga kisigaza mu bwongo nti paka ekiseera kino teri malayika yali awulidde bulimba, era mu kiseera kino eky'obuyeekera kino ekyasooka tebamanya ngeri ki Lucifer gye kijja okumutikka ekyokwagala okweza ekifo kya Katonda. Tebakimanya nti yali wakugezaako n'okutulugunya n'okuttira omwana wa Katonda yekka omu ku musalaba olw'okufuba okweza entebe ye. Ekitaali kya bulijjo, Lucifer yalowooza nti yali asobola okukweka ekiruubirirwa kye kyennyini eri Katonda. Naye nno maama, Bayibuli waliwo kye tuyigiriza ng'egamba nti zibasanze abo abaka ennyo wansi okukweka Mukama okuteesa kwabwe, n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza. Ne boogera nti ani atulaba era ani atumanyi? Bino bye tusoma mu Isaaya essula eya 29 bunyiriri olw'15. Togezaako n'okirowooza yadde n'akasikonda nti obuyeekera bwa Lucifer Katonda bwamugwako nga tategedde. Mukama amanyi ebintu byonna nga mutwalidde n'ebirowoozo ebitonde bye. Yali ategeera bulungi ekyakigenda mu maaso mu bwongo bwa Lucifer, era olw'ekisa kye ky'okwagala yalabula Lucifer akatyabaga ke yali ayolekedde. Naye mu nkomerero ya byonna amalala n'okwematira, Lucifer tebyamuganya kwenenya, era n'alondawo okuyeekera n'olwatu okusinga okwetoowaza. Abamu beewuunya nti ddala kino kiyinza okuba kitegeeza nti Katonda yali yatonda malayika alimu obukyamu? Nedda, naye omutonzi yali yatonda Lucifer n'eddembe ery'okwesalirawo. Olaba, eddembe ery'okwesalirawo kintu kirungi nnyo, lwakuba kiriko akabi akakigenderako akanene, nga mutwalidde n'akabi k'obuyeekera n'ekyokuba nti okwagala kw'omutonzi kuyinza okugaanibwa. Laba, okwagala okwannamaddala si kuyinza kuva mu kitonde kiteeketeeke, so nga era tekuyinza kuwalirizibwa. Kuteekwa okuba nga kuva mu kweyagalira. Ekyokulabirako nga kiroboti ky'embwa kino omwami ono ky'alina kiba tekiyinza kumwagalira ddala. Asobola okukikola kibeera ng'ekimwagala, naye nga bino byonna bye kikola ebyo bye biba kiteekamu okukola, so nga ate ku luuyi olulala ekibwa kino ky'amazima kiba kisanyufu okumulaba, kyasalawo okumuwa okwagala kwakyo n'okufaayo, era nga gy'anaakoma okubeera ng'akirabirira n'okukyagala, enkolagana yaabwe kugenda ng'enyweya. Era mu ngeri y'emu omutonzi ow'okwagala ayagala okwagala kwokka okw'amazima okuva eri ebitonde bye eby'amagezi, era nga ekyo okubeerawo biteekwa okuba nga birina eddembe ery'okwesalirawo. Kino bwe kiri eri ku ffe ffenna, era obuyeekera bwa Lucifer bwe bukakafu obusingira ddala nti okukakasa nti yali alina eddembe eryo. Wano ekibuuzo ekisinga obunene kiri nti omutonzi yali wakwanukula atya akatyabaga kano akaali kabaluseewo? Yali agenda kukola atya Lucifer n'obukadde bwa malayika abaali bamwegaseeko? Abamu beewuunya nti lwaki omutonzi teyazikirizaawo omumpembe Ssaabayeekera ono? Ekisinga mu byonna yali asobola okumusagulawo bw'ati ne laddu, naye ddala mazima ekyo kyandisobodde okugonjoola ekizibu ky'obuyeekera eky'amazima nedda, ate nga ekyo kyandiyongedde kusajjula mbeera ey'okubuusabuusa Lucifer gye yali amaze okusiga mu ndowooza z'abamalayika. Jjukira kino, Lucifer yali amanyi bulungi enkola ez'omunda za gavumenti y'omutonzi, nga era okuzikirizibwa kwe okwembagirawo kwandirabiddwa nga nti omutonzi yali agezaako okwekwekerera, era nga okutya okuzikirizibwa mu kifo ky'okwagala kati kye kyandibadde nga kifuga ebitonde bye n'okubiwaliriza okumuweereza. Naye Mukama yamanya nti mu magezi ge nti enkola esingayo ddala obulungi ku lw'okukola ku katyabaga kano akaali kabaluseewo kwali
kukaleka ensi erabe gye kanayolekera. Eno ye yali enkola yokka eyali ekakasa nti obubi tebuliddamu kusitukawo nate omulundi ogwokubiri emirembe n'emirembe. Bwe tugenda mu kitabo kya Matayo essuula ey'e13 Yesu Kristo waliwo kyagamba bw'ati: muleke bikole byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini muginkuŋŋaanyize mu mawanika gange. Nolwekyo mu lugero lw'eŋŋaano n'omuddo ogufaanana eŋŋaano entuufu, Yesu yatulaga nti ekiseera oluusi kiba kyetaagisa ekimera okusobola okukula kirage ki ddala kye kiri. Mu magezi ge agataliiko kkomo, omutonzi yamanya nti nga kiweereddwa obudde, empisa ya Lusifa eya ddala yali yakweyoleka ddala bulungi n'obuyeekera bwe bwerage eri bonna, kubanga paka okutuusa kaakano abatuuze b'obwengula bw'ebbanga bonna baali tebamanyi ki okujeemera omutonzi kye kitegeeza, era nga ekifaananyi kyonna kijja kugenda kikyuka mpola mpola gye binaagendanga byolekera nti okujeemera omutonzi kuba kwezikiriza gwe wekka na wekka, nga ku nkomerero ya byonna amagezi ga gavumenti y'omutonzi gajja kuba nga geeyolese lwatu n'okuyimirirawo lubeerera, era nga n'obwengula bwonna gye buliva budda buliba butebenkevu. Nga Lusifa ne bamalayika be abaali bazze ku luuyi lwe nga bwe baaleeta obuyeekera bwabwe mu lujjudde, Mukama yamanya nti tewali wakubaawo mirembe singa balekebwa okusigala mu ggulu. Olukoboze lwali lulina okukubibwa awo, okusalawo kukolebwe n'omuyeekera afulume, naye Lusifa n'abawagizi be baali tebayinza kugenda kyeyagalire oba mu mirembe, era ekyalina okuddako lwe lwali olutalo. Nga Bayibuli tunyonyola nti ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be ne batabaala okulwanagana n'ogusuta. Ogusuta ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe mu ggulu. Nga bino bitusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula y'e12 olunyiriri lwa 7 paka ku 9. N'ogusuta ogunene ne gusuulibwa omusota ow'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani, omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Nga bino byonna bye biri mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula y'e12 okuva kasome ku nnyiriri lwa 7 paka ku 9. Bayibuli tetubuulira byakulwanyisa ki ebyakozesebwa yadde oba bbanga ki olutalo luno gye lwamala nga luyinda, naye ddala luno lwali lutalo amaaso gaffe lwe gatalabangako. Kubikkulwa 12 olunyiriri olwokuna lutugamba nti gye byafundikira Lusifa n'ekimu kya kusatu eky'abamalayika ba Katonda nga bagobeddwa mu ggulu. Naye kati olwo nga ki ekiddako? Lusifa yali alina obukadde bwa bamalayika ku luuyi lwe, naye yali yeetaaga okufuna amatwale mu maaso, agende mu maaso n'obwegugungo bwe. Mazima mangu nnyo ensi yali yakutandika okuloza ku bulumi bw'omutango ogw'obujeemu nga bwe guyinza okuba, kubanga olutalo lwali terunaggwa, lwali lutandika butandisi. Era kati Lusifa oyo eyali ow'ekitangaala awo yali amaze okufuuka Sitaani omumpembe. Katwetegereze ate ffe tubiyigiramu wa era tutya? Tugende tulabe kukiddako kugwa kw'omuntu. Oluvannyuma lw'olutalo mu ggulu, Sitaani ne bamalayika be baali bagobeddwa mu mpya za Katonda, era okumala ekiseera Sitaani ne basitaani banne baali bazunze okwetooloola obwengula bw'ebbanga bwonna nga tebannafuna nsi ebasaasira okubeegattako mu buyeekera bwabwe mu kiseera eky'omutima gw'omutonzi gwa mulumi olwa bbanga eryatekebwawo okugobebwa kwa Lusifa ne bamalayika be. N'olwekyo Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu baddayo ku mulimu gwabwe, omulimu omulungi, omulimu ogw'okutonda. Baasalawo batonde ensi ejjudde ebitonde ebingi ebirungi. Ensi eno ejja kuba ya njawulo kubanga ebitonde byayo ebikulu bijja kuba nga bitondeddwa mu kifaananyi ky'omutonzi, era nga bajja kubiwa okufuga sseŋŋendo eno empya kati gye tumanyi nga ensi eno kwe tuli. Bayibuli etugamba mu Lubereberye essuula esooka olunyiriri olw'esooka ne bwe tugenda ku lwa 31 nti olubereberye Katonda yatonda ensi n'eggulu. Katonda n'alaba buli kyakoze era alaba nga kirungi. Olubereberye essuula esooka olunyiriri olw'esooka ne bwe tugendako ku lunyiriri lwa 31.
nga kyali kisanyusa okulaba nga Katonda asaba okulula ensi empya tukutuku nga y'ensi yaffe eno kwe tuli. Kubwa ekigambo kye ebintu ebirungi ebimerukaawo ku nsi eno. Ku lunaku olwokusatu Katonda n'ayogera ebimera eby'enjawulo mu langi n'engeri n'endabika n'ebibaawo ku nsi. Ku lunaku olwokutaano ensi n'agijjuza ebitonde bingi ebyewuunyisa nga ebyo ebitumbira mu bbanga nga kw'otadde n'ebyo ebyegirisiza mu mazzi so ng'ate n'ebirala byali bisobola okukola byombi. Olunaku olw'omukaaga ne lulaba okuleetawo kwekuyanja y'ebisolo eby'oku ttaka okuva ku njovu ennene paka ku bukaamuzi obutono. Byonna byasanga amaka gaabyo mu nsi empya era n'ekifo okubeera mu mirembe n'ebitonde byonna ebirala omutonzi bye yakola. So ng'era ku lunaku lwe lumu olw'omukaaga Katonda n'atonda omuntu. Bibiriya tugamba Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Bino bye biri mu kitabo ky'Olubereberye essuula esooka akanyiri akabiri omukaaga. Era wongera ne wagamba nti Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Nga bwe tugendako ne ku nnyiriri lwaki olw'omusanvu era nga tukyali mu Lubereberye essuula yaki eyokubiri olunyiriri olw'omusanvu bw'atyo bagamba Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni n'ateeka omuntu kwe yabumba. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omukanyiri ak'omunaana bwe katyo. Nga kitiibwa ky'amaanyi okukolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Okuba omuntu eyeerowooleza eyeefuga yekka mu ntandikwa omuntu yali tamanyi bwereere bwe. Kino kyali kuba nti omuntu nga tannaba kwonoona yali ayambaziddwa ekyambalo ky'ekitiibwa kya Katonda n'ekitangaala kya Katonda. Katonda era yatondera Adamu omubeezi we eyali mukyala we omulungi Kaawa. Bano abaagalana ababiri baali baateekebwa mu nnimiro enteeketeeke obulungi okwongera ku ssanyu lyabwe. Bo Adamu ne Kaawa n'ebitonde ebirala so nga era baali baweereddwa n'omukisa okwala okuyita mu kuzaala ababafaanana nga bo. Kyali mu kigendererwa kya Katonda nti omuntu yali wakusigaza obufuzi bw'ensi eno emirembe n'emirembe nga balamu abasanyufu olubeerera, babeere nga balabirira ebimera so ne mu kubeerawo ebitonde byonna ebyali mu kufaayo kwabwe. Mazima obutonde bw'ensi bazadde baffe abasooka bwe baalimu mu kusooka bwali bwawukana nnyo ku obwo bwe tulimu mu nsi kaakano. Laba kino ebimera tebyalina maggwa, ebiwuka nga tebiruma so nga n'endiga n'empologoma nga birira wamu omuddo. Kano n'omukisa ogusinga nti abantu baali mu buluŋŋamo obutuukiridde n'omutonzi waabwe. Olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti Adamu ne Kaawa nga bawumuddeko okuva ku mirimu gyabwe, Katonda yabakyaliranga ne bawayaamu. Nga yali mbeera ya nsi eyeewuunyisa era nga bwe kyandibadde bwe kityo olubeerera singa bakadde baffe baakakasa obwesigwa bwabwe mu kigezo kimu ekyangu. Mu Lubereberye watugamba nti naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi temugulyangako kubanga olunaku lwe muligulyako temulema kufa. Ng'ekyo kyali ekiragiro kya Katonda mu kitabo kyetunga busoma mu kitabo ky'Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri 17. Olw'okuba nti omumpembe Lucifer
yali amaze okwonoona n'obuyeekera bwe, Mukama yalaba nga weetaagawo ekigezo ekyangu eky'okwoleka okwagala n'obuwulize. Jjukira kino, bamalayika abalungi baali kye bajje balabe kimu kya kusatu ekyabaali bannaabwe nga basuuliddwa okuva mu ggulu, era baali bakuba na bukakafu nti bano abantu abapya tebajja kwegatta ku luuyi lwa Lucifer bongere okuleetawo nabe n'obutyabaga obulala. N'olwekyo Katonda yateekawo omuti ogw'enjawulo mu nnimiro ya Adeni, ebibala byagwo ebitalina byakuli bitali byakulibwa kulwokulema okufa. Ku lw'okuyita ekigezo kino ekyangu kyandikakasizza okugonda n'okukkiriza kwa Adamu eri Katonda, so nga n'ekirala n'ekirawo kyali kigezo kya kwagala, era y'ensonga lwaki Yesu ayogera okusinziira ku Yokaana essula ya 14 nti bwe muba nga munjagala mukwate ebiragiro byange. Naye nno waliwo omulala eyategeera ku kigezo ky'okukkiriza kino, bw'abaganye kulya ku bibala bya muti guno kiwedde, asaaga nze ngamba bajja kubiryako, era n'amalira okukikozesa ku lw'okugasa ye. Sitaani yafuna ettima n'ensaalwa eri abantu abaali abasanyufu, abaali bali mu kweyagalira mu bulamu obw'omukisa ye bwe yali yafiirwa. Obulamu bwabwe obw'essanyu nga kati buli ddala bukiika n'obubwe obwali bujjudde obujeemu n'obubi kw'otadde ennaku, obukambwe n'obusungu, yali tayinza kuleka bantu bano babeere mu ssanyu, kubanga ekibi kiba kyayanira okuwalula abalala bazikire wamu, ate olowooza wayita mmeka? N'olwekyo olunaku lumu Kaawa bwe yali mu mirimu nga ali yekka yeesanga kinnyana mpindi gamba kumpi n'omuti ogwabagaanibwa, era Sitaani we yalabira akakisa ke nga yeekwese mu musota, malayika ono yagwa yayita Kaawa ng'asinziira ku muti, era n'alowooza okumuteeka mu kuwanyisiganya ebirowoozo. Ebigambo bye yali abibaliridde bulungi okutondawo okubuusabuusa obutesiga Katonda mu bwongo bwa Kaawa. Bayibuli kimu kyetunyonnyola, omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba omuti nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwa kwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Bino nga bye tusanga mu kitabo ky'Olubereberye essula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olwokuna paka ku lwomukaaga. Ekyakabenje, Kaawa bwe yawuliriza ebigambo by'omukemi yatandika okubuusabuusa ebigambo bya Katonda. Omusota wamu kyamukkiriza n'eky'okuyitimuka mu maanyi n'amagezi. Kino yakiraba nga kyali gye kiri, kubanga bwe kiba nga ekibala ekyagaanibwa kyalabika nga kisobodde okuwa omusota obusobozi okwogera, ate kati awo olwo ye omuntu maanyi ki amalala ge kinaamuwa? Newankubadde yali kyajja asisinkane omusota, naye yeesiga ebigambo byagwo okukira Katonda eyali yamutonda n'amuwa amaka amalungi. N'olwekyo Kaawa yalya ekibala ekyabagaanibwa, bunnambiro n'agenda n'amatiza ne Adamu omwami we okukola ekintu kye kimu. Adamu yali asobola okulondawo okusigala ng'agondera Katonda, naye yateeka okwagala kwe yalina eri mukyala we waggulu wa Katonda. Mu ngeri eyo bakadde baffe bwe baagondera omulabe, obufuzi bw'ensi eno ne buwambi bwa Sitaani. Bayibuli etuyigiriza nti mu Baluumi essula y'omukaaga, Pawulo atulabula nti temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu ab'okuwulira muli baddu b'oyo gwe muwulira, nga bino bisoma mu Baluumi essula y'omukaaga. Ne Kristo yakakasa okusinziira ku Matayo essula y'omukaaga tewali asobola kuweereza abaami babiri, era ensi eno yali egenda kufuuka eddwaniro ery'enkomeredde ery'olutalo wakati w'obulungi n'obubi, era nga buli musajja na buli mukazi yali wakusinkana akisasulira omuwendo. Adamu ne Kaawa tebakimanya nti omulundi ogwo ogumu ogw'obutesiga Mutonzi kwali kuggulirawo amataba g'okubonaabona kw'obukadde n'obukadde bw'abantu abali abakubeera kuno ku nsi. Olw'ebyo Bayibuli kino kyetunnyonnyola nti olw'ebyo nga kuba omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubona ku bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Kitalo bino tusoma mu Baluumi essula y'okutaano olunyiriri lw'e12. Mu kaseera mbagirawo bakadde baffe abaasooka batandikirawo okusinkana ebyava mu bujeemu nga tebannayonoona. Mukama yali yabambaza ebyambalo by'ekitiibwa kye, era bwe baamala okwonoona ekyambalo
ekyambalo ekyo ne kibavaako ne batya olw'okulaba nga bali bwereere. Awo obuswavu n'okutya ne bisikira essanyu n'emirembe bye balina, ne balowooza okwetungira ebikoola babikke bwerere bwabwe, era beesanga nga kati Sitaani abalinako obuyinza bungi okubakozesa by'ayagala, kubanga okwewaayo okukemebwa kwali kunafuyiza amaanyi gaabwe, era Sitaani yali afunye amaanyi amagya eri olulyo lw'omuntu, era abantu baali tebakyasobola kuziyiza bigambo bya Sitaani mu maanyi gaabwe nga bo. Nga n'ekisembayo ekisinga obubi beesanga nga buli kiseera bawulira nga omusango gw'okufa gubase mu vi obanga gubasaliddwa. Omutonzi yali yalabula nti obujeemu bwali bwakuleeta okufa. Baali bamaze okufa mu by'omwoyo, so nga n'okufa okw'omubiri kwali mu kubonga kujja. Mu kaseera kano nga mu maaso balaba kizikiza jereere. Bayibuli mu kitabo ky'Olubereberye Essula ey'okusatu n'olwabiri mu nnya ogamba bw'ati bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakalubi, era n'ekitala ekimyasa ekikyukakyuka okukuuma ekkubo ery'omuti ogw'obulamu. Nga Olubereberye Essula ey'okusatu n'olwabiri mu nnya bw'atyo olugamba. Ng'ekibi bwe kyagobya bamalayika okuva mu ggulu, bwe kityo ne Adamu ne Kaawa bwe byabagobya mu Adeni, agaali amaka gaabwe ag'okwesiima. Buli kimu ekyali kibeetoolodde ne kitandika okukyukayo mu kaseera mpawe kaaga, era omuntu ne yeesanga nga kati obulamu bwe bwakufuba bufubi, obulamu, obulumi, endwadde, era nga byonna bikomekkereza mu kufa. So kino tekyakoma ku muntu yekka, naye n'ebimera n'ebisolo ekikolimo kyabitwaliramu. Ebimera byatandika okumerako amaggwa, so nga n'ebisolo ebyali emabega nga bya ddembe ne bitandika okulanagana, okweyigga n'okwerya. Naye nekyakisinga obubi nti ekibi kyali kyawudde omuntu okuva Katonda. Mu Isaaya wagamba bwe bati, naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bubawudde mmwe ne Katonda, ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Nga bino bye tusoma nigambye mu Isaaya essula ya 5:9 onnyo olwokubiri. Ku butonzi Adamu ne Kaawa baali baweereddwa ekitiibwa okuba nga baali boogera ne bamalayika ne Katonda maaso ku maaso, naye olw'okuba Katonda atuukiridde mu butuukirivu ne mu bulongoofu nti tewali bubi busobola kuyimirira waali. Kati akagiri abantu abasooka gye baali bamaze okwonoona, Katonda yajjawo okubeerawo kwe okw'obutuukirivu olw'okubakuuma balema okufa. Eno bassebo ne bannyabo y'ensonga lwaki Katonda tetumulaba, era obujeemu omuntu bwamubikkako ekifu ku maaso kubanga takyasobola kulaba eby'omwoyo eby'eggulu. Era okuva akaseera ako empuliziganya ey'obutereevu n'eggulu yali ekugiddwa. Nanga ebikolimo bino byonna nga bigwa ku Adamu ne Kaawa, omutima gwa Katonda gwamuluma olw'okwagala n'okusaasira. Etteeka lye baali bamenye lyali teriyinza kusiimulwawo olw'okusobola okubalokola gamba okubawonya, kubanga lyali tteeka ttukuvu eritakyukakyuka nga Katonda ye mwali. Era Kama yamanya nti waliwo engeri emu yokka omuntu gye yali ayinza okununulibwa. N'olwekyo enteekateeka yabikkulibwa nga esibuka ddala ku mutima gwa Katonda, enteekateeka ey'okulokola omuntu, okumuwonya okufa okw'emirembe n'emirembe, era nno n'okuzzaawo ebyo byonna bye yali afiiriddwa okweta mu kwonoona. Yali yakuba nteekateeka eyeewuunyisa, ekka ebuziba ennyo so ne mu maanyi, so nga era yali nteekateeka ey'okubaamu okuwaayo ssaddaaka ennene. Mu bbaluwa ya Yokaana wagamba bwe bati nti ku kino okwagala kwa Katonda bwe kwalabisibwa gye tuli, kubanga Katonda atuuma mu nsi omwana eyazaalibwa omu tulyoke tube balamu ku bw'oyo. Yokaana wandigamba ebbaluwa esooka onyirwa okuna essula ey'okuna onyirwa omwenda nga n'olw'ekkumi lugamba bwe luti, mu kino mwe muli okwagala, so singa ffe twayagala Katonda, naye ye yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Nga ebyo tusoma mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri essula ey'okuna olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Ebyawandiikibwa biyigiriza mu Baluumi 6:23 nti empeera y'ekibi kwe kufa. N'olwekyo etteeka eryali limenyeddwa lyali libanja obulamu bw'omwonoonyi, era nga mu bwengula bwonna yali omu yekka eyali ayinza okuba omutango ogusanira ku lw'ekifu kyaffe abantu. Omutonzi yekka ye yali asobola okusasula ebbanja ly'ebitonde bye ng'ayimirira mu kifo kyabyo. N'olwekyo Yesu Kristo omwana wa Katonda awatali kumwaliriza yakkiriza n'aleka entebe y'ekitiibwa mu ggulu. Yali wa kujja abeere era attibwe ku nsi eno ey'obubi. Yali wa kuzaalibwa ng'omwana omuwere atasobola kweyamba kintu kyonna, agumire obulamu obw'ennaku eno n'okuswazibwa, so nga ate abeere nga obulamu bwe butuukiridde obw'obuwanguzi. Mu by'akamalirizo yali wakufa okufa okw'ensonyi okusobola okuyimirirawo ng'omutango
ku lw'omuntu eyali yagwa, era nga n'okuyita mu ssaddaaka ye ekyewuunyisa omuntu abeere nga afunyeyo kakakisa akalala kamu ku lw'okuba omulamu, ku lw'okuba n'obulamu obutaggwaawo. Omusaayi gwe gubeere nga gwogodde ensi eyali yawambibwa Sitaani. Enteekateeka eno yalagibwa okuyita mu bifaananyi bya ssaddaaka z'ebisolo ezateekebwawo Katonda oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu. Mukama yali yalabula Adamu ne Kaawa nti olunaku lwe balirya ku muti bali bakufa, naye kati basigala batya nga bakyali balamu? Bayibuli etuyigiriza nti mangu nnyo nga bakamala okwonoona, Katonda yabafunira ebyambalo by'eddiba ly'ensolo. Era kyetaaga kino kitwale nga kya nsonga nti ekitabo ky'okubikulirwa Yesu kimwogerako ng'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku ntandikwa y'ensi. Kino kitegeeza nti endiga yattibwa olunaku olwo lwennyini okuziyiza okufa kwabwe okwembagirawo, nga kwolwo ku lw'okukkiriza mu ssaddaaka eno kyalagibwa nti omutango gwabwe ogw'okufa gwagenda eri omwana gw'endiga etaaliko musango, era ng'omwana gw'endiga gwali lukiikirira Yesu Kristo. Era ku bw'ekyo bwafunikawo akamunyeenye k'essuubi mu mbeera eyali ey'ekizikiza ekitaliimu yadde essuubi, era okuyita mu kwenenya n'okukkiriza mu Masiya eyali ow'okujja, buli muntu yenna ayinza okuddamu okuyitibwa omwana wa Katonda. Naye nno newankubadde enteekateeka eno ey'ekitalo yateekebwawo, Sitaani yali wakusigala ng'akyalina obufuge ku nsi eno mwe tuli, era nga n'obulamu mu nsi eno si bwakuba bwangu. Nenya Mukama waffe naye yennyini yagirozaako era n'agirojja, nga weetuuka n'agamba mu nsi mulimu ennaku naye mugume, nze mpangudde ensi. Bangi nnyo beewuunya era ne beebuuza nti naye ddala lwaki Katonda ow'okwagala era alina amaanyi gonna aleka wabeerewo okubonaabona mu nsi muno? Naye kino okuva mu kitabo ky'Olubereberye kiraga bulungi nti Omutonzi teyagenderera ko ffe tuloze ku bubi n'okugesebwa okw'obulamu buno kati bwe tulimu, kubanga nga bwe kyava mu mikono gya Katonda, ensi yali kifo eky'okwesiima, era ekyali kibi kya Adamu na Kaawa ekyawa Sitaani ebbeetu okuyaayaanira okuba nga yafuga ensi eno. Era olw'okulondawo kwabwe okubi kyawa Sitaani ne bamalayika be okutukema n'okutukalirira ng'abantu, nga batuleetako endwadde, obulumi n'okubonaabona. Naye ndowooza ekibuuzo ekikirako obulungi kyandibadde nti lwaki Sitaani talina bufuzi bwankomeredde eri olyo lw'omuntu, era ekyokuddamu kiri Yesu Kristo. Laba kino, oyinza okuba nga wakitegedde nti okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba kyawa bubi si kinoomu ku ffe akakisa k'okulokolebwa, naye ebyaddala kyakola kinene okusukka kaawo. Omulokozi bwe yawaayo obulamu bwe okutulokola, ekikolwa ekyo kyateekawo okukugira ku ngeri Sitaani gy'ayinza okufugamu olyo lw'omuntu. Sitaani yaziyizibwa okuba nga tasobola kutuwaliriza kukola kitutasazeewo, so nga era n'obusobozi bwe okututulugunya bwakugirwa. Ssaddaaka ya Yesu Kristo yatuleetera ekiseera eky'ekisa kulaba enjawulo wakati wa gavumenti ey'omutonzi mu kugeraageranya ne gavumenti eya Sitaani, era tusobole okusala wani gwe tunaaweereza, nga n'ekyenkomeredde ku lw'okuba lwa ssaddaaka ya Kristo etaliimu kwelowoozaako, obwakabaka bwa Sitaani buno bujja kusaanawo, era olunaku lumu ensi yakuddizibwa omuntu nga nnungi nnyo n'okukira bwe yali ku ntandikwa. N'olwekyo Adamu ne Kaawa bwe baatandika obulamu obw'okweyiya nga bawaŋŋangusiddwa okuva mu Adeni ekyali ekifo eky'okwesiima, baali bakyalina essuubi. Omutonzi yali abafunidde amaliba g'ensolo olw'okubika obwereere bwabwe, naye nga n'ekisinga obukulu yali abasuubiza omusaayi gw'omwana gw'endiga, omwana wa Katonda, okubika ku kibi kyabwe singa balikkiriza Kristo okuyita mu kwenenya. Ekibuuzo ekinene ekisigaddewo kiri nti mazima abantu balikkiriza ekirabo omutonzi kyatugemulira? Pawulo mu bbaluwa ey'Ebbulaniya agamba bw'ati, ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanaawo? Nga bino bye biri mu Ebbulaniya essula ey'okunyolwa 3. Emboozi eyeewuunyisa eno gye waakamala okuwulira ya ddala ate nga ekukwatako, ku lw'okubanga okweyagaliza kwa Sitaani okuba Katonda ne Adamu ne Kaawa obutasiga Katonda, ffenna twesanga nga twagwa mu katyabaga. So nga ku mukono gumu Katonda yatuliita kubanga yatuwaayo akakisa okutuddiramu kw'olwo okuddayo mu maka gaffe ag'omu Adeni. So nga ne ku mukono omulala bwe tujeema okwetwalira akakisa kano tuba tufuuse baddu ba Sitaani, era nga naffe tujja kusanyizibwawo Katonda bw'aliba agogola ekibi okuva mu bwengula bw'ensi yonna gy'eba naye gy'ekoma. Ab'emikwano, teri kiseera kirala ekigira kati eky'okukolawo
okusalawo okugobera Yesu. Kuffe tewali amanyi bbanga ki tetusigazza nga tukyali balamu, so nga n'obulamu bwaffe buyinza okuggwaawo essaawa yonna. Yesu alaze nga bw'alina obwagazi obungi okubeerawo kw'obulungi, era nga n'okwagala okwo kwamuwaliriza okututeerawo omumwatwa okutolokeramu kuwona okuzikirizibwa okugenda akusaba busabe okumukkiriza. Weenenya ebibi byo okuyita mu Kristo osobola okusonyiyibwa n'oweebwa omutima omuggya ogufaanana nga ye mu mpisa. Amawulire amabi gali nti Sitaani akola buli ky'asobola okulaba nga akuziyiza okukkiriza ekirabo Katonda kya Katonda eky'obulokozi, okuyita mu bulamu obujjudde okukola, okwagala nnyo ssente nga n'ebirala bingi ebitwekiika. Tuli mu kunywa sada, okunyooka, obuzannyo bwa TV obutakoma, obutundu, akola buli okulaba nti no buli byonna, so nga ye kyafa ekisinga kudibaga bulokozi bwo obw'emirembe ekitaggwaawo. Kati olaba kino kyaddala ku mbeera eno yonna nti bw'otalandawo Yesu obeera olonzeewo Sitaani butereevu. Newankubadde okulondawo kwa Adamu ne Kaawa kwatuleetera ennaku etagambika, bwe kati osobola okukola okulondawo okukira okwabwe. Omutonzi akuwa emirembe egisobola okumatiza okuyaayaana okuli munda mu mmeeme eyo, ate nga kw'otadde n'essanyu eri okutumbiza okusooka okugezesebwa okungi okw'obulamu buno. Katonda kyasinga okuyaayaanira okulaba nga ggwe olokolebwa osobole okubeera naye mu nsi y'okwesiima. Ekyakabi kyokka omuntu yekka ayinza okulemesa eggulu yeggwe kennyini, nga kaba kabenjedde kabusa oba wakubala n'ekirabo kino eky'omuwendo. Osobola okulondawo leero okukkiriza obulokozi bwa Katonda bwe yasuubiza. Mu mazima akadde kano kennyini osobola okukkiriza obulamu obutaggwaawo okuyita Yesu Kristo. Oyinza okukkiriza kukoowoole kaakati oneegatte ku misaala eno ennyangu olw'okukkiriza Mukama kyatugemulira. Kusaba oddemu bye njogera. Kitange omwagalwa ow'omu ggulu, njija gy'oli kati nga nsaba okusonyiyibwako. Mukama, njatula nga ndi mwonoonyi era nga mmenye amateeka go amatukuvu. Kitegeera nti omutango gw'ekibi kwe kufa. Zikiriza nga Yesu yabonaabona n'afa ku musaalaba, twala ekibonerezo ky'ebibi byange. Zikiriza nga Yesu yazuukira okuva mu bafu era okkiriza okuba omulokozi w'obulamu bwange. Okuva akaseera kano n'okweyongerayo kuwa omutima gwange era nkwesiga okuba Mukama w'obulamu bwange. Mukama, nsaba onsonyiwe ebibi byange byonna era oweereze omwoyo wo annyambe okukola okwagala kwo. Kwebaza olw'okwagala kwo okungi n'ekirabo ky'obulamu obutaggwaawo, era nga bino byonna bisabye mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Ompe Yesu ebyesitebirwamu nayo kwagala kwa Yesu w'okwamirembe gyonna. Ekisa kya Yesu kingi gawa kwagala kungi, oyo eyatununula n'atuwa